Omumyuka Pulezidenti wa Liberia Joel Taylor asabye bannamakolero ku lukalu lwa Afrika okwongera omutindo ku bintu bye bakola okusobola okuvuganya akatale k'ensi yonna. Okusinga Afrika lwefuuka akatale k'abazungu ate ng'ebintu byonna byebakozesa okukola ebyamaguzi ebisinga obungi babijja wano ewaffe. Taylor bino abyogeredde ku Sheraton Hotel mu Kampala mu nsisinkano gy'abaddemu ne bannamakolero Konde banneekolera jange abeegattira mu kibiina ki Private Sector Foundation Uganda ng'erimu ku makubo ag'okwongera okutumbula ebyobusuubuzi byaffe wakati wa Uganda ne Liberia. Agambye nti Afrika erina ebyobugagga bingi nnyo omuli zaabu, ffeeza, amafuta n'ebirala bingi nti kyokka kya nnaku ebintu ebisinga obungi bye tukozesa tebiva mitala w'amayanja n'ategeeza nti kino kiki kyakumidde Afrika emabega mu byenkulaakulana nga wano wasabidde bannamakolero okwongera ku mutindo okusobola okwongera ku bintu byetunda akatale k'ensi yonna. We're struggling with fuel and petroleum prices when there are many countries on our continent that has petroleum. Why aren't we processing it and selling it amongst ourselves? We allow them to take it out and they process it and bring it back, and we can never really afford it. Asabye bannamakolero mu Uganda ogende Liberia olw'emikisa emiyitirivu egiriyo nga wanasabye abakulembeze ba Afrika okussawo enkola ng'omuntu alina paasipooti teyeetaaga visa bw'aba aliko ensi ya Afrika gy'ayagala okugendamu. Asabye basibewo ennyonyi ezigenda obutereevu mu Liberia kyanguyiza abasuubuzi okutwala ebyamaguzi byabwe. I believe the political will has to also come to open up the corridors a little bit so that we can reach across the aisle. Oluvannyuma Her Excellency Joel Taylor asiibudde bannayuganda mu butongole okudda okw'aboobwe nga wanasabye abali mu byobulambuzi okulaba engeri Uganda gyeyinza okukwataganamu ne Liberia okwongera okubitumbula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.